bali abasajja basesa odda ono mtunuulira nga yalidde n'omutunuulira booti abeera walye ng'alya omutunuulira booti olwo nno alya bugga mbuza biwoomye olwo nno alya bugga olwo nno anywa juyisi abeera nno nga yeegeziwaza nze sijja kunywa juyisi ali nno mwezi gumu myezi 2 ne mu muganda n'ogwokusatu ojja kunniira nkomewo. Nay, it's bad. Bambi. What's bad? Abasajja by the way beeretera okubaloga. Kasita omukazi abakazi ajja nga si mulogo. Kasita awunyiriza obwenzi mu maka ge. Gamba n'emikwano gye ginyini gye gimugamba. Anti wulira, kasita awunyiriza obwenzi ng'agendako ewa Esther. Esther, omanyi ekyabaddewo? Can you believe my guy? Nti asirika. Nze nina omuntu. Tagamba bw'atyo, agamba gw'obadde ki. Wano mu Uganda mulimu erinnya n'obufumbo tebibeeraawo fwa. Kati g'oli awo shiya omusajja we tebamukuuma. Uganda amaaya n'eddoboozi na bulime Esther SC. So oba mpya kwano channel, please subscribe, liking, commenting, sharing. Programs nga zino ziwagiddwa abakazi nation bano nga bavuga long distance journeys, airport pickups, we drop, then okupangisa emmotoka otukuya ku 0701542372. Osobola building company bano bazimba. Ekitegeedde? Yeah. Tuzimbira ddala ennyumba z'abapangisa, ennyumba ey'ebirooto by'hotels, kuzimbira mazzi waka, kutera mazzi waka, kukolera compound, interior, renovation, ate ku ssente ensaamusaamu osobola building company. Gwali ebweru gwagala kuzimbira, trust osobola building company. Muweereza buweereza. Yeah, actually, ennaku zino, ennaku muzino ennaku, soon ngenda kuba nambula emu ku project ey'omwana eyasasudde akasente ke osobola n'amuzimbira. Wawo ne story osobola gy'agenda okumpa, wawo omuwala yamuwadde bambi amuwadde agenda alambula ewaka. Yagenza okutuukayo nga akasente baakalya famire y'omwana nga tebaagula poloti. So a lot is going on. Naye osobola building company bannaye mumwekwate azimba bagamba tazimbye ebitooke nebikola ki? Ebitooke nebigwa naye nga musajja mulungi nnyo. When it comes to business eba business, okay? Omwaka sente ko, you trust them, contracts zitambula, n'abantu abali trusted, noba nga ate buli kimu kitambula bulungi. Mpira ku 0763577994. Enamba no erina ku WhatsApp 0763577994. Osobola building company webali okulaba nga ate bakuzimbira ennyumba ey'ebirooto byo, ennyumba z'abapangisa, byonna byagala okuzimbira. Ndi wano ne Matildah tuba tutambudde. Matildah, how are you doing? Awesome. Really? Yeah. Matildah, kintu ki wali okoze mu love n'ogamba bannange? Ane bannange nakola ebintu mu love. Ekintu kye nasinga okukolera mu love. Kye nasinga okukola olwa love. You know, I don't want to offend my man. Nkikole. Yo man eyakulekawo baga oyina? Gwe nina. Oyo ate aba maani wange. Oyinza okuba? No. Ekyo kye nasinga okukolera love. Trusting the wrong person with my own flesh and blood. Okulowooza nti omuntu yali anjagala nnyo that they deserve to have my own child. Like, omwana wange go next, you know, to share DNA with that person. That's the craziest thing I've done for love. Oh, the craziest thing I've done for love was to think that a certain human being that I loved so much deserved to be the father to my child. You know, yali deserving. He's a good father, by the way, but he did not deserve my child. My child is too good, too smart, too handsome. You know, he's just like his mama. My son is more handsome than his father. Why would he not? Bannange. They resemble, okay? They resemble, but he's too cute.
Oshitegeera kati bulungi abugatta ogenda mu family ng'abaana bonna beefaanana naye ng'era mulimu abasinga obulungi naye nga bonna beefaanana kati asingamu obulungi kati omwana wange yafaanana taata we naye ate amusinga nnyo obulungi ate ekyo kinnuma nnyo kinnuma nnyo 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 okuba ki okuba nti omuntu omuwa ekintu ekyebbeeyi bwe kityo bakazi bameka abazayo abasajja baana ne bafaanana ate nno omwana wange n'akufaanana ate nga mulungi wali oleko nga omanyi waliyo bano abantu how can I put it? I don't want to sound rude, yeah? Naye nosanga Esther n'ozaalira omusajja omwana ng'afaanana tate naye nga mulungi nga maama we does that make sense? Omwana afaanana taata we naye mulungi nga maama we kati kyekiri ewange omwana afaanana taata we naye mulungi nga maama we so that's the craziest thing I did for love. Yeah. Kuzaalira musajja at a very young age. Love, that's the craziest thing I've done for love. Nze nzijukiramu tukoze nirave tukozesa ebintu bingi tugenda ku mulamwa gwaffe hapozi gwadde gutya omulamu obadde ombuuza ki ate gwagubuuza nze anti tuba twagogeddeko nti ebintu bye tusobola okukola abantu balina engeri gye bategeeramu love. You know, there is love and also there are reputations of love. Like the reputation of love is more dangerous than love itself. You get what I mean? Like the reputation. Yeah. What is the reputation of love? The reputation, like how the things that speak for love. Like ogama ntino omuntu ono ayagala nnyo to describe that their love for you. Like, oh Esther, I love you so much. I even killed someone because I want to be with you. I left my job. Olina agenda mbasaba baganda. I bewitched. That's like the reputation. Abantu bakola ebintu olw'omukwano. Yeah, people do things because of love. Chwedda kyotegeeza. Yeah, people do things. The things we do for love to show love. Abantu baloga. Come on. That's a daily meal. Antu tuwe. Ate ntya. Lutuwa abantu stories ozuwulira. Nawe obimanyi nawe kenyini wali baddeko mu love. Sirabako musajja. No, like ebyo byeddogo bireke. I'm talking about other things. Awo gwe nawulidde mbusimanyi bamusaba akakadde. Akakadde? Bamusala eddagala mbu. Bamusala eddagala? Omusawo yamugamba nti ayagala kuganja. Ewa bbaawe. Omusawo n'amugamba kamu kitundu. Naye eddagala omanyi gye yabadde agenda oddisala. Bwansi. Omusawo. Ng'agenda lisalayo naki? N'ejjirita aliteekeko. Sankanga biise. Gosanga abantu. Omuntu yaŋŋambye awo nabiwulidde awo. Sanganga biise. Naye baŋŋambye mbwaba layini ate ebeerayo ew'omusawo mpanvu. Byonna bya bwereere. Mbu mpanvu buli omu mbu omusawo oli akola. Mbu era bigwawo lwa buwoomi. Ebyo bya bwereere Esther. Oba weeteeka mu bulumi bwa bwereere, weeteeka mu risiki za bwereere. Obuzibu twagala nnyo abantu abatatwagala kye kireetera nnyo abantu okukola amalogo agataggwa. Because osika kitajja. Naye Matildah twogereko awo tubeewo nnyo awo. Ebintu by'abakazi okuloga aba. By the way kati n'abasajja balogo nnyo. Kasi oyagala omuntu atakwagala oba olina omuloga kubanga oba oyagala akwagala. Naye omuntu akwagala oba ologa waaki aba yakwagadde dda. Matildah, let's not beat around the bush. Nze nti nkugamba. People bewitch men. People bewitch Esther. People bewitch men. Omanyi abaana be basaze wansi awo. Simalabangako be basala wansi. Sina muntu wange nongu. No, kale nza gambi. Basala. Ffe tuli balokole tusaba. Tugenda bukala tusabira abasajja baffe. Ne kati mbalamu. Otukalinga. Atula atya? Kati nawejjamu empale. Ng'ogiteeka wali. Ng'akusala. Bw'amala. Anti ng'akusala. Kati omusayi gwe waba tewakuluma. Ate nze mmanyi. Nze kye mmanyi nti akulu. Kale nze engeri gye njagalamu Matildah wange ono. Matildah namuna. Ng'asooka ngenda ali omutunulamu omunoonya. Azamuka Maama nnyabo.
They can't. Niye wana yanyumiriza ebintu. That's crap. And that's like, Really? really? They are the best scammers. Simanyi lwaki abanoonyereza tebabanoonyerezaako. Those people are very smart and intelligent. Kati kyogamba Matilda ebintu ebiriyo. Banga ntera okuyata nga bagamba omusajja oyo baamuloga. No, abasajja babalogera ddala. Yes, n'abakazi babaloga. Abasajja babalogera ddala. Abasajja babalogera ddala nno ne bavaako. Era nga tatandise kuleeta mboozi ezo. Oh. Abantu abakazi baloga abasajja Esther. Kati goganya abantu Matilda oganya okukolera abantu. Twakyogerako wali ne tugamba Matilda tandika okukolera abantu. Era n'okuddamu okukola twabadde tulina twakoze endagaano tujje tukolera abantu. Twali tukyakola. Omanye yazajja bosanga nga akola ebintu n'ogana eggwa yazutisirika. Ngola yaddala. Abamuloga. Nga biki olonga akala biki? Ebintu ebiri kale things that are crazy. Omanyi waliwo yanyumiza nti eri abasajja sebo agenda okwegatta n'omukazi wanagano yima. Oba kimanyi. Abaganga akantu kakola bwata. Nga kagaana. Akanya keegayirira gundimuka. Onzita. Omwene mwadde ssente zange alidde z'amwerere. Omusajja agamba banange. Simanyi lwaki biganye simanyi oba kyawa stress ng'agenda nga tamanyi. Abakazi bazibu. Naye nze nkubuulira abakazi ne balogera ddala abasajja. Women really do. Yes. Abasajja balogera abasajja. Nze oyo omuwala yansinze okummalamu. Naye angambye mbwe abawala abasimba layine bwe bati. Abawala baagalira ddala abasajja. Ate abasajja kireetedde obbaloga ennyo. Kukwana nnyo. Gwe ky'omanya kati oyinza okusanga eyo layini eriko abawala 10 nga bataano baloga omusajja omu. Ne baba alidde eddagala. Nze nkubuulira. Abasajja kibaleetedde obbaloga ennyo, kukwana nnyo, kuwasa nnyo. The moment you involve yourself in more than one woman. Eddogo olitandikira. Kati kyesitegera alina eddagala. Kati nze nina ekintu ekyampazolinze bwe yabadde aŋŋamba. Watuuka nga ali mubaka. I don't know, there is magic in supernaturals. Like there is like there is power in the universe. Babasekulira bino. Bayinza okuwa ekyo ekikola n'abagamba kikole bwotyo omufuwe emaaso. Omwinyi ayinza okuba kino kyayokya. Ebintu ebiroga abasajja. Tebiba nice. Abasajja baganda sana tebalina science omungi ennyo ali awo. Olulimi luno olulaba Esther. Olulimi luntu luzibu nnyo. The tongue can do things. Nsaya so mugamba obugamba nga tomuloze mugamba tojja kunzizaako. N'atakuzaako nga bamugamba omukazi yakolonga. Goloza lwaki ffe abakazi bwe tusaba Katonda awulira nnyo ffe kubanga ffe tukyasinza obeera consistent mu ssaala. Ate oba osaba oyogera bigambo. Oyina wali osabye ng'okuba ngoma zokka. Oyogera ebigambo n'obiddamu n'obiddamu. Kati obyogerera wa? Ng'osaba Katonda tomanyi bw'osaba. Ng'osaba. Nze badde manyi ng'oli gundi. Brenda Shows yaŋŋamba wano nti omugira wali. Omugira wa? Wali eri mu kikolwa. Kiro sawa 6 muli mu kikolwa. Ng'okwata. Temudolide. Ng'ogamba gundi. Oli wange. Ne Brian Moy. Why? Brian yabitugamba. Ng'okwata bukwazi bwoti. N'otunako n'ogamba. Oli wange nzeka. Nze kugambye ate naye yandiba omutuufu because let me tell you. Ebyo ebigambo like by'oyogera. Oli wange. Oli wange. Naye nze ndowoozamu ebigambo ebyo tebimala. Balina kye bongera kati wekibanga bigambo ffenna ebigambo ebyo ntuza buli mukyala yali abikozesezza naye omwami we bayinza okuba bamutwala. Kazi abamu tebali serious just. Nze kankugambe. Yes. Tukolera abantu. Let me tell you. Nze nagamba omukazi antwalako bbanga enze aba ayagadde amutwale. For real. If anyone has my man, I want you to have him. Nze tomalaga bbanga ng'omubba omutwalawo. Katangalaasi. Kyekiri ekyo. Omusajja owange Mati? Yes. Era omutwala nange namukooye. Naye nga omusajja wange mwetaaga mukwano tolina gy'omutwala. Waki nkuba ssama 8. Nga mbuka emotoka wenjigira
you take a man that you bewitch a man that also wants to be bewitched. Nze bagenda ne bangamba ex wange baamuloga kyatu ekyawa ne mugamba baamusanga mu nnyumba nge ng'atudde. Bamulogera wange. Yali azuza bamuloga. Hey. Nedda omusajja alina engeri gy'agala n'akyukamu. Era bo bakyuka. Ng'omukyala yali akunyumiza nga mwali mutambula mwenna we muti. Kati ye nadda bw'ati. Ante kankubwe omusajja era bana ebbanga ekwegedde bambi tonyenda. Omala kyawala baliwo abasajja. Nze bambi bange wabanga ayagala okwenda nze ajja omufunira omukazi gw'abayendako. Mala mukola interview. Nanga abantu bakola ebintu. Ki? Waliwo eyaŋŋamba. Ne bannange. Ani yagamba? Nabiwulira. Nti nze bangamba sebo n'abasajja balogera ddala. Nze bangamba omwana ono. Oba ozadde omwana mbu oyagala omwana oyo. Taata wamwagala ennyo. Fumita emboozi. Ate oyagala olugambo nga ntukolera abantu goganye okolera abantu. Bino ebintu byogera out the camera naye watutuuka wano tubyogera. Nedda wuliriza sagala kwefuula amanyi nnyo bintu bino nga sibimanyi. Omuntu yaŋŋamba. Kiba kibaŋŋamba kituufu. Ekino kankireke. Nti olina kola ki? Kankireke. Tugambe wagambye ozze kukolera abantu. Kankireke. Edda abantu bakolera ddala bambi abantu ebintu. Yeah, witchcraft is not the only thing people do for love. People sell their properties. But mostly now it's witchcraft. Ate kati ng'abantu batandise obugumamu. Ng'abantu batandise okulokoka. Kati wulira. Yandikoze nnyo mu biseera biri bye tuvaamu. Nedda mukwano. Twakola interview yaffe yasooka ogijjukira. How many times did you pray? Wagamba wasabira. Prayers zo zaakola. Kangambe Esther. Nze ngenda kugamba bino ebigambo njagala obiwulirize bulungi. My previous relationship stopped because I stopped investing in my energy. I stopped investing in my energy. Nagamba, let me wait for another chance. Oshitegeera kale singa bamulogako. Banze na mu comment section ennaku zino abantu bagamba bannange bakyala tuloga abasajja. Waliwo omuntu gw'ologa nga weerogedde bizibu byerere kubeerako for the rest of your life. Oshitegeera? So you just reach a point and you're like, you know what? To hell with that. It ended because I was tired. But if I wasn't tired, singa nkyaliyo singa ndi nakati mu kawundo. Nze nkubuulira era naye wanaaba alabye show naye kye njogerako akitegeera bulungi. People do things because of love. Nogamba nti style so gikola. Nokola kawolongojjo. Noga style. Matildah sijja gikola. Flying mantis. Ofuna omusajja ag'oyagala nonga yimusa bwoti amagulu. Ogayimusa. Kola okogga. Osobola okubba n'ebbaawe natta omuntu ng'olaba n'oganzi saamulaba. Ate n'okifuula real nga tewamulaba naye nga wamulaba. Kubanga owolereza musajja eyasse omuntu ng'olaba. Okimanyi nti abantu omukwano ogubaleetera okulekawo famire zaabwe n'ayagala omukazi nnyo n'amukyaya abeewaabwe bonna. That is love. All that is reputation of love. Love is very dangerous. You know? But me, I want to be loved. Banayenze munjagala oba mukola mutya nti banga alina okunjagala. People do a lot of crazy things, Esther. N'ogenda n'osanga bawo n'akwendako n'omuwala gwe yalabye ejjo. Ate nze kyasinga okuntabula ku basajja okimanyi. Leero nadde ndaba movie bagiyita Loving Adults. Bw'ofuna obudde genda ogirabe. Guy yali ayagala kutta mukazi we gw'amaze naye emyaka 2. Lwa muwala gwa datingidde omwaka gumu. Okitegeera nti abasajja balina ate abasajja bakyasinza obeera neyo love ye bakozesa ebintu ebitasoboka. Men are dance with that kind of love. Yes, wamma. Najja nalekawo omukyala we gwabadde n'emyaka 3. N'akuwasa. N'ayagala akutte olw'omuwala gwe yakalaba emyezi egyo okuba amuwoomera squattinga. Kinzijukiriza story ya mwami Kateregga ono wa Kampala University.
alina omuwala kati amusuza ambwa amukuba naye bagamba nti yamufuna bw'omuwala oyo yajja ku ssomero nga student mbu nabiraba awo nga babyogera kakati omuwala Randize kati we yajja ndowooza oba ne bagenda ntu biki n'amufunisa olubuto mulinamu abalongo naye byonna properties azaagala all that is love. ate okimanyi omusajja nga yakakulaba asobola okuwa ekizimba awo. People do a lot of crazy things because of love. Naye abasajja be basinga. Abasajja bakyasinza okukola. For Auntie Omaira Chifa, abakazi, we don't have a lot to offer. Yeah, we don't have a lot to offer. We don't have that kind of money. Kati tulina bibiri byokka. Yeah, ate nze kangamba abasajja obanga oyagala abaana bo babeere bulungi oinvestinganga nnyo mu maama waabwe. Nze Matilda sinza kukwata bya bugagga wange mbitunde mpa omusajja. Naye ate omusajja owulira omusajja nze nkubuulira naye ate omusajja akwata ebintu bye yakola nga talina yadde aga owulira n'abitunda oba n'abigabira omukazi n'abitunda akuba omukazi embaga omusajja mulaba edduka naye ate tuzasanga mukazi ng'akutte n'atunda amaka ge owulira kugenda kukuba musajja mbaga wali okiwuliddeko so kati obanga oli musajja mugezi mwomulowooza abakazi tobawa ssente omusajja omugezi yenna alina kuwa nnyo omukazi we ssente kuba buli wowa omukazi oba osecuringa future y'abaana bo oba okitegeera if you make sure your woman is wealthy you're securing the future of your kids. That's a man that thinks of prioritizes their children, not himself. Nga yagamba nze buli kimu ekyange baana bange oyo waba awa omukazi tamuwa nti akuwe nnyo esita ogaggawale agamba omukazi kamugulire emmotoka agenda tambulizamu abaana bange okitegeera omukazi kamukolere bizinesi bwenfa abaana bange basigala bafuna ekyokulya basigala basoma okitegeera they could not be wealthy but ebiri basic basigala bakola ki babifuna oba nfuna bulungi omukazi ono kamukolere kino ne bwogenda n'okola kasasiro yenna oyo omusajja gwe wegendereza abasajja abenda obulungi ye musajja akeera naga mukazi wange namuzimbira alina bizinesi namugwe oyo omusajja ayenda n'awa side chick sente zonna zayagala nga talina kyalowooza at the back of his mind abamanyi my kids are secured their mother is well newe siddayo waka abaana bange balya mama we namukolera edduuka bajja gendayo bajjayo sukaali bajja gendayo bajjayo akawunga n'omuceere bali mpulira okitegeera those are the men kati abali serious no nga oyo ye ayagala ddala abaana be so omukazi wabula abaana be kati gw'obanga oli musajja ng'oyagala abaana be babe bulungi making sure mama waabwe ali bulungi kuba ffe abakazi buli kitukola kiba ky'abaana baffe buli kye tukola nampozi nga sitazaalangako ne buli mukazi akwata ku ssente bw'ati omwana wange gwe linda w'onoozaala igwe olukwatamu ssente oli omwana wange sinaba mugulira kino nenjanirira kakoko the moment you get kids like this ng'oli mukyala buli kyokola obeera okikolera naye omusajja ye muntu abakeera ku makya ng'abadde akola byonna byakola owulira enkya n'afuna omuwala n'amuwaako ekiro ekyo nadda nga amense nadda nga amense bulungi nnyo nze nkubuulire nanti omukazi asa agenda nawako omusajja n'amenka nnyo bw'ati Francisco ogirabye ngirabye ejjudde ebikoola oba byaki nedda kino kigundi kisubi kigali guli mujaja then n'entangawuzi saagala onsaleko abantu balako bigambo nti simanyi njaayi ebikoola si bikoola wamma kisubi so Esther ewaka ekyo ekintu bwe kirina okuba let men work so hard to see that their women have everything to secure the future of their kids unless mukazi w'omusiru osooka n'opima obwongo bwa mukyalawo towa buli gw'osanze n'opima n'olaba alowooza atya how are their hard working levels si bino byawooza mbu njagala omukazi alina ssente ebya kisiru ffe abakazi bwe ofuna omusajja onafuwa omukazi abeera very hard working atalina musajja in terms of money and career kyobala nti omukazi bw'afumbirwa career tetera kusurvivinga gojjo kyegendereza
Ffe abakazi tukola nnyo ng'oli wekka. Ng'omanyi teri agenda kukola ki? Kuwa. The moment w'ofunira omusajja n'akuwasa n'akuteeka ewaka. Because it's not in our nature. Okitegeera, our brain relaxes immediately. Obanga gwe bawadde vacation, ogamba, ew, I can now breathe. Because it's not in our nature to do those things. Okujjako ng'ofunye omusajja ate mukopi nga takuwa. Ng'era oyiriba bupya naye lwaki oba oyiriba ng'olina omusajja mu nju eyo vaayo. Nze sisobola kubonabona nga nina omusajja ali wali mu nnyumba yange. Tekiriyo ekyo. Mu nnyumba yo? Mu nnyumba ne we bayiye. Nga I stay with you in the same house and I suffer, that's out. Unless the suffering is inevitable. Nti bange talina mulimu nga nange nkulaba you're really, you know, you're trying, but then things are tight. Then I'll also naye gwe byokwebaka gwe basi. Naye gwe wewe oli awo onsiriwalirako simanyi gy'ozungira odda z'oyagala. I don't even care. But I'm not one person that even cares what time you return home. Just come alive and with money. Obba Gwamanyi, come alive and with money. Naye yo gamba obadde atoze empale temuli yadde 10 ate waleeta ebuze simanyi mbadde nfuluma oba essimu yange baginyakudde. I don't hear that rubbish. Wawo n'emyaka gye tutuukako nga tokyabuuza muntu nti ovaawa nti oddawa. Ngoba weeteeka ku pressure ya bwere. Omuntu omulaba bulabi n'ogamba, hey, how are you? Nga kasadda nga ali mulamu. Nze nkubuulira. Oba ogakye Mukama omuntu omukuume nga mulamu adde wano ng'alaba ng'era atambula. Kye nsinga okwetaaga. Tetwagala pressure. Kitegeera. Kati bw'oddaawo n'oddaawo ne weepankapanka ogenda kuba pressure. Ogenda kuba pressure. So Esther, we do a lot of things for love. Abantu beekola ebintu ebyambyone. Olw'omukwano baawe ogambye bagenda mu malogo. People sell properties. Olaba abasajja yali alina maama we naaba nga takyamulabirira lwa mukazi. Beba abasajja bosanga atemyetemye omukyala. Omusajja n'alekera wa abaana be naawe omukazi. Naye abantu baloga. Abasajja baloga abakazi. Ogenda omukyawa nga buli lwobaka n'omuntu omulala ye gw'olaba. Gamba abasajja bakukwana nga bakola bamu kinnamagoye nga era towunya naye nga lwogenda okukaka n'omuntu owunya. Abantu baloze bannaabwe. Era ngamba witchcraft taliiyo. Witchcraft gyali naawe abantu bamukolera ddala. Ate abantu bamukolera ddala mu bintu bya laavu. People, but witchcraft is common in relationship things. Tali mu kintu kirala kyonna kujjako marriage. Abantu bakola ebintu. Ne relationships. Bali abasajja bagamba abasajja bali ebintu. Bali ebintu bati. Babaliisa ebintu. Abantu abasajja bali ebintu. Asajja bali ebintu. Ate asajja basesa. Oddawo n'omutunuulira nga yalidde. N'omutunuulira booti. Abeera wali nga alya. N'omutunuulira booti. Olwo nno alya bugga. Mbuza biwoomye. Olwo nno alya bugga. Olwo nno anywa juice. Abeera nno nga yeegezuwaza. Nze sijja kunywa juice. Ali nno mwezi gumu. Myezi 2. N'omuganda n'ogwokusatu ojja kunniira nkomewo. Nay, it's bad. Bambi. What's bad? Abasajja by the way beereetera okubaloga. Kasita omukazi abakazi ajja nga si mulogo. Kasita awunyiriza obwenzi mu maka ge. Gamba n'emikwano gye ginyini gye gimugamba. Anti wulira, kasita awunyiriza obwenzi ng'agendako ewa Esther. Nagwe Esther, omanyi kyabaddewo. Can you believe my guy? Nti asirika. Nze nina omuntu. Tagamba bw'atyo, agamba gw'obadde ki. Wano mu Uganda mulimu erinnya n'obufumbo tebibeeraawo fwa. Kati g'oli awo shiya omusajja we tebamukuuma. Agata fayini naggayi gwe mmanyi. Ajja kukolera.